vehicle inspection. Right Honourable Speaker and colleagues, you recall that motor vehicle inspection was a compulsory requirement before issuance of a road license for all vehicles until 1998, when it was suspended due to alleged acts of corruption. Emotoka ezisinga ezitali fit zisinga okukola accidents zetuyita DMC, dangerously mechanical conditions, nga condition yazo si nnungi, brakes tezikola, amataala tegakola, zitera nnyo okuleeta accidents. Kale no program yakola nti buli motoka yonna eri ku luguudo teri mu positioning esobola okutambula nga tekozinze accident. Waliwo ekintu kimu kyatatunyonyodde wanga agambye eno egundi ekya inspection ya motoka government egenda kukikola ne company gye bayita SGS n'agamba bagiyise public private partnership, naye waliwo teeka lye twakola nsuubira kandowooze nti baaligoberera kubanga eyo ndagaano gye bakola ne SGS tetunaba kugiraba. Okukebera emmotoka kintu nno kyakusesa kuba n'abazikebera bagenda kukebera ki yengeni mipiira kyekifu bode kubanga weesanga ng'okukebera emmotoka mu kaseera kano si kyekizibu ky'eggwanga Uganda. Bulimu emirundi ng'ebiri. Ekisooka sente ze bateeseewo ntono, motoka tulina nyingi mu Uganda ate kebogedde ne ku poliisi nze ndaba wakyaliwo obuzibu. Statement eno yeetaaga okutunulira bulungi. Nze ndowooza sente ze bateeseewo, charges ze bateeseewo nnungi naye tebatubuulidde penalties ndala. This is Kingdom TV.